anti yagamba nti omutima gummenyese naye nga kyemmanyi munywanyi naawe gukumenyese abantu buli wotunula bayongobedde bye basuubira nga byawukana ku bye balaba ate abalala bo ne babyetamu abanyigirizibwa ne babulako gye balopa ababuwe ne gye wandibadde olopera nayo kibeera kizibu okufunayo obwenkanya kugamba tosigala wansi ensi bwekusuula situkawo mangu tutambule munsi teri kyangu lugendo luwanvu situka tugende mu maaso situka tutambule embeera yo anti kati abali ku mwanyi zaffe mu bagambe ekiseera kye kino beesonyiwe mwanyi zaffe ate era beesonyiwe ne Buganda. Eno Buganda yaffe tebasobola gisaanyaawo baba bawulira nga Buganda tebajagala bagende palamenti bagiteeke ewaabwe nesolo tebasobola oteekayo palamenti bagende baziteeke ewaabwe oba bazitwale n'embalala mwana bave ku mwanyi mu bagambe ate naffe mwetuli namwe mulina okwebeerera mu babbulo mwana. Nkwanirizaako nnyo nkutegeeza nti ku UG Update TV kubadde osinzira okubanga otuwuliriza ensonga zirinnye enkandaggo olaba n'abamaji bavuddeyo bagamba nti bannayuganda mmwe mutusibyeko obusajja singa munaavaayo ne mwebereramu ate nammwe ne mukimanya nti naffe mwetuli. Omusirikale oyo oba omujaasi yabadde nga asindika message eri bannayuganda nti mmwe mutusibyeko abasajja singa muneebereramu ne musituka ne mutambula naffe mukimanye eno gye tuli naffe twebeereramu tujja kwebeereramu naffe mwetuli mmwe muleme kulowooza nti nno ffe naffe eno tuli bulungi nnyo naffe tunyigirizibwa kyekimu so mmwe obutavaayo ne muwanika eddoboozi lyammwe ne mutayimirira buli kadde ne mubeera nga muli wansi kitukuumira okubanga mutusibyeko abasajja mutusibyeko gavumenti eno kati yabadde nga asindika message eri bannayuganda mukitegera abasinga temwakitegedde naye nkutegeeza nti no gwe nayina yeekumira ku UG Update TV sharinga akavidiyo kano commentinga likinga subscribinga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza tewerabira nsonga ya kusubscribinga naye message ebadde omwo enkulu nnyo 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 nnyo